equator eno okutwaliza awamu tugisanga wano ku mazzi awayitibwa emabega wa Rwamunnyo akazinga ako Rwamunnyo akaliranye akazinga akakaaliwa akazinga akayitibwa Makusa wano ng'osembe Makusa ke kaliko olengerawo wali eri awali ebiddoddo mu mazzi kasengukawo amazzi gagenda gakalya ne kaaliko abantu bangi naye olw'okuba nti nno baali baagala nnyo obulamu bw'abantu bubeerewo basobola okuba nga bakasengulako abantu naye otwaliza mu lwayi lutawo lw'amaanyi kaaliko abantu nga naye nga bakaagala nnyo naye nga olw'amazzi okuba nga gajja gasembera gakalya ne babasobola obbajjako ne basobola baba nga balina gye baabazza obugundi buli bw'olengera obulala buli naye nabo amazzi gagenze gabulya ne babajjako bagenda ku bizinga ebirala naye ng'okutwaliza awamu awo Makusa w'ogirengera waliraanye ekisaawe waliraanye entebe z'amugula osobola okuyitira entebe z'amugula tunyonyere tugenda nnyo entebe z'amugula ze zitya entebe z'amugula kyekyo ekifo kye muwulira mu nsi muno mu Buganda Kabaka ngazze mu Buganda wano mu Ntebe wasookera ddala okutuuka awali ebyobuwangwa n'ennono ebya Buganda awaawummulibwanga gyetwatwalanga ng'eggombolola awaawummulibwanga nga wootwala omuntu nti mukulu wa ggombolola bwe yavanga mu Ssese n'ajja nga wewaali ebitebe bwe yawummuliranga mu Buganda mu Bwakabaka bwebale nnyo bawummuliranga yessebo era weewo osobola okuyitira n'ogenda ng'olambula buli biiki kwegamba nga wakwanguyira ng'oyise ku mazzi Spina, Erolido, Resort, Waterfront osobola oyitira n'ogenda eŋŋamba mazike oba wali kibi kimpanze kwegamba Equator weeri awo. Yes, sebo. Kana akantu kotusamba gwoba oteeberezaako kazimbibwa mu mwaka ki ke tusanze wano? Akantu kano okuloweza musijja kugamba mu mwaka nti nno kinaye emyaka mingi giweze. Abantu batera okujja okettanira okukalaba alabako bati bakamanyi. Bakanyumirwa nnyo bajja abakwata zi video awaka surprise mu omwagalwa we n'asobola okuba nga akola ki nemukwatirawo video kugamba akantu kano kanyuma nnyo kuba oba okimanya bunaakulaba yenna aba amanya nakwategeeza naga omuntu nantwalako mu makkati ga Uganda nantuusaawo ekyamazima nga tatuukangawo. Ebifo bino ebibeera mu kitundu weebiti nga n'obulambuzi bukola bulungi nnyo mu abatuuze abaliraanyewo biki bye muganyulwamu? Ebifo ebintu bino tuganyulwamu lwa nsonga bangi kati nga nze omuvuzi w'eryato nnyumirwa nnyo ngozze kinsanyusa nnyo kuba ate naawe woddayo ompa bw'oba ng'oyagala okujja ompa omulimu ate era ne w'oba ogenze ate era ontunda n'omanya nti ekifo kino kituufu tosobola tuukawo na ggaali oba na mmoroka oba na nnyonyi ekyamazima olina tutambuzaawo kidduka kino lyato lyolina otutambuzaawo mufuna emirimu. Yes, sebo. Kati bunafu ki obubadde mu byobulambuzi mu Uganda mwebwe mulabaayo gye mubeera nga ki obunafu okubanga ebyobulambuzi tubirina ebyokulambula naye obulambuzi tebuli bwattutumu nnyo ng'abazungu kuba abazungu balinnya n'ennyonyi ne bajja wano naye nga gwali wali eri entebe tomanyi naye kwetaweeri obunafu ekyasinze oluusi okukaluubiriza abantu kaŋŋambe okweteekamu gundi kweteekamu entambula oba eyo n'asobola okuba nga najja alambule olw'embeera ya gundi ya transport naye wemba mukwasaganyiriza kale wamu musobola kikwasaganya ne mugamba nti aka tugende ate ne wevaayo omuntu n'ava mu nsi ez'enjawulo n'ateekamu amaanyi naga katugende tusobole okukola ki era nebaza nnyo Mami Zion okubanga ataddemu buli kimu nateekamu obusobozi nateekamu amaanyi okubanga tusobola okuba nga tutuuka awantu nga wano tusobola okuba nga tukirambula kuba bingi nnyo betusanga nga biri mu nsi yaffe kyamazima nga tusobola kirambula naye tukiwulira bulize omuntu n'ava mu nsi ey'enjawulo aye najja n'akola ki n'alambula kati nno n'olwekyo twebaza nnyo Mama Zion okubeera nga tobanga olina ekifo ky'obufuzi ky'oyagala kiraba ate era esobola okituukirako ddala ne weekubye ekifaananyi ate awo okizzaayo n'okitwalira omulala asigadde atakirabangako kimuwa amaanyi mangi n'agamba nkoze nti okulaba nga nkola ki tuuka ku kifo ekyo
Mamizayo kimutunda. Soka nkuba akama tobangu yoga kwesimbawo mu wakiso oba mu ntebe. Era nabyo tujja bitukako. Naye kyenjagala Munnayuganda ali eyo. Nyumirwa ensi yo. Lambula Uganda, yagala Uganda. Love Uganda, tuwe Uganda. Gaya Zion Camp. Aba export bebaza nnyo. Mutuuse ku bantu ekkula lino. Mami Ramadan mpitawo nnyo wane nakiwogo naye simulabangako. Naye ate musisinkanye mu ttendo lino. N'atuleeta eryato muliraba si bintu bya ku lukalu si by'e Masaka. Naye nina kye njagala okubuuza. Ku equator y'e Masaka bwe bagira amazzi bwe gati geetooloola na wano bakirina wano. Kakati okutwaliza awamu kisoboka lwa nsonga equator eno gy'olaba eno gundi zaayo zina we zaawerera wali mu mazzi we zaawererawo awo wakati wa Makusa n'akaazi kano koolaba baatunuuliranga balabanga mu butuufu nga tebalina wasobola simba gundi eno era baasobola okugamba nti katukwate gundi eno tugiteeka awantu weesobola owangalira ebbanga lyonna nga kyekyazi kino. Ekyazi kino kyali kinene nnyo ebiseera bisinga wano wonna waba wakaluwa olaba wano era kwaliko ebinyonyi biyitirivu nga yawo biraba obuti butandise okukomawo bwali bwono bufudde. Ebinyonyi ebyo nga biriko bingi bikuŋŋaanirako nojja mubirambula naye nga twaliza awamu osobola okukola ki osobola okateekawo mu maaso waali ne kasobola okuba nga gakola ki geetooloola naye olwokuba wano we baakateeka nga kalina obuwangaliro obulungi. Era nze badde mmanyi nti wayiwe tujja okutuuka eryato litukolemu kano. Nedda maama. Basebo ne banya balina ekibuuzo naye kyosobola obuuza nga mikyabuuza kiteeke mu comment section tujja kiwa mami akituuse w'omukulu kikuddibwemu gwayagala okulambula gwe tusinga okwagala kwatagana ne Zion namba twagitaddewo awo ojja kulambuuze akwasaganye n'omwami n'ensonga zitambule malidadi sana. Ffe ebyaffe bwe bwe tulambudde katugenda kuddayo mu lyato lyaffe tuddeyo gye twasimbukidde nga mutulaba. Oluddako mwabagenda okujja okutwegattako jangu ne sumbuusa n'amandaazi n'omunanansi. Bannange Uganda ddala kula tuvudde ku equator ne tulaba obulungi bwayo era kyemmanyi buli ali mu lyato mu n'essanyu lyalina lya mu kiwagonja. Kati ate tulengera oluyinji bangambye waliwo akazinga akaali awo ne kabula. Akazinga ako Mami Ramadan akoogeddeko kabula n'agamba nti kwaliko n'abantu naye babasengula gavumenti yabasengula ng'amazzi akazinga gakalya naye nze nnengera ng'ebiyinja kati ekyo nakyo kikyantangazizza mu bwongo bwange. Wali eyalaba ku screen gye bakwolekeza ebibinja by'olengera mu maaso kuliko ebinyonyi ebirungi ebinyuma okulaba biwandisanye n'ojja n'olaba ku biyinja ebiri mu mazzi. Ebiyinja ebiri ku mazzi balundira nako tebisobola gwa mazzi atuvuga buli obusolo tebusobola gwa mazzi obusolo buli obuli tebusobola gwa mazzi bwamanyiira. Kati ababulunda abeerawo batya? Bajja ne babwa ebyokulya ne bagenda. Bannaye mmwe abasitiimu Suna Beni olusozi luli lwolengera mu maaso balondirayo obubizzi tetujja kuyita wala ndoyezo olw'obulengera ate tuneetooloola balundirayo obubizzi so mbu tebutunula waggulu mwabali embizi mutubuulire obuntu bwemulya tebutunula mu bbanga naye nga gye twolekedde gye bakulengeza bubeera ku kiyinja waggulu tebusobola kugwa mu mazzi bwamanyiira bo bali bajja kubuwa amazzi ndowooza nababbi eno tebatuukayo ate banajja batya ate ogwopangisizza ow'eryato yenna nnyini kali kati onookatwalirawa mpozi okugjako ng'ogenze n'okasala n'okaokiza n'okaliira empuku yennyini. Banaye mujje mulambuule weekwate Zion gw'atategedde Zion weekwate omwana soda weekwate xpotv nze nja kuba nkutuusa ku Zion olambule tuli ku mazzi tuseeya tulinga kitengejja ate n'agamba ntya tulinga kitengejja tunyumirwa ekkula Uganda okalengera akayumba mu maaso awo ke bakwolekeza
Sirisiraga zalina broker. Abantu balaga obunyonyi abali ku expo n'enva za Suna Beni. Batutegeezezza nti obubizi bw'olaba oli ajja n'abuleetera emmere. Bw'abuleetera emmere ayinza n'okumala ennaku 2 nga takomyewo keeno. Bwerunda bwokka nti awo w'olaba kaalinga kazinga ne amazzi gye gakoma okweyongera gabikka. N'ebyo ebinja byonna bibeera bweru. So oli yaleeta bizinensi ye alundirayo obubizi. Empuuta kuliko ebinyonyi. Olaba ebinyonyi ebyenjawulo. Ebinyonyi ebyenjawulo ndabako ennyanga eyo ngitegeera. Oli omukyala yatugamba kuliko ka African simanyi what bibyo. Ramadhan tubuulire ebinyonyi. Network esika bulungi nnyo. Obubizi bwebase tebulina n'agamba. Kuliko ne pusi. Kuliko ne pusi. Pusi weeri we. Banna. Ebinyonyi biraba biri. Ebinyonyi birengera. Daniyo abantu balaga ebinyonyi. Salongo. Driver. Tusembeleko wali ku binyonyi tulabe. Tusembele ebiyinja Naddala buli obweru buli eri. Buli obweru obunyonyi buli. Twagala tusembere kumpi tuza. Babuyita garrows. Bane mwabalaba obunyonyi mu butegeera abasinga mu bumanyi n'okutusinga kati buli eno kinywa. So gwe jangu obulabe bannange bulungi okuzaama. Mamizayo wali osanzeko eggana ly'obunyonyi nga liri awo litegeerisangangako. Badde ntenda side eri eya Shubil, ekinyonyi kya Shubil. Naye ate na kino kinsuseeko. Bubeera n'embizi tebufa nayo. Tebufa nayo. Tebulina na kibuluma. Ate bungi. Nengera ebigere buli bunebigere bya pinki. Nengera kiri ekino. Bungi. Ey'ebigere bya jepya. Bano bagweredde ku side emu bonna. Ebimu biringa mbaata. Mpolu akafu kifaanana embaata. Cormorants. Bano ebika by'ebinyonyi enkuyanja byo bikwaniriza naye nga batutegeeza wano eno ebiseera by'enkuba kase ekendeera waba wakalu. Kasa enkuba etandika ebiyinja ebyo nga bitandika okukola ki? Okubula. Stress. Abakola abakeera okukola. Bw'ofisa wakadde ku bulamu bwo. Nojjako mutuwa bweti. Si yakusulayo yakukeesa budde. Naye owulira ng'obwongo buzza engulu. Ne bwe baba bafumbo. Mutereeze ebintu byammwe ng'ozzeeko kutuwa bweti. Ogenda okugamba munno nga takyaboggola. Nze mpulira bonna abantu basirise bali kwenjoyinga byeno. Babuuza kiri kinyonyi ki. Ababuuza obubizi nga sibawulira. Seeko obubizi bwo tebulina mannya. Obubizi bwo tebulina mannya. Balundirayo n'Obuganda. Kitta stress. Bulungi nnyo. Bannange. Ndowooza naawe mwana soda. Nakakanyizza nengera bunyonyi kala ebyetobose biringa musoke. Colors ez'enjawulo. Obuddugavu, obweru, obwa kitaka n'obubizi ndabyo obw'ebitanga. Ebitanga. Baganda bange. Buli ku nkugambye tebufa nayo bukakamu tebulina taabu tebulina bwe bubuuka kati bwamanyiragano beera ne obubizi abatuuze basuna Beni kyekiriwo Suna Beni n'ayitako eno tagenda na kutiya Suna Beni ali kalimbwe wa bunyonyo. Mutereevu nnyo wuuyo dabayo. Suna Beni yayonja ekizibu. Naye obubizi bubeera nga tebusobola na ggwa mazzi. Oba busobola bumanya owuga. Yiri wali eri enswaswa. Yiri mu mpuku endo.
enswasa ze bakolamu engalabi ogirabye mu katuli yiye egudde mu mazzi no si musota nswaswa si musota ekyali nto nnyo 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 eyingidde mu mpuku erabika mutwe zirya byennyanja ziryamu maaso tezirya maaso ga byennyanja zirya maaso ga byennyanja nene kigegira ddala nekisingako awo Daniyo balage ku kiyinja kiri ekiri mu maaso eri ekiyinja laba musitafa yeba kati bwaloota n'agugumuka n'akulukuta laba suna beni bwaloota ekyoto ekyentisa n'akulukuta agamba ani yenna yebase wanyenya ku kutwa womera kawo bane mujje mulambule ffe ebintu byatuweddeko dda empuku ziziri luva okwaya ekyazi waliwo ekyazi ekiri ku Lake Victoria wansi mu Yukwe district kye nali manye ekinje ekiri bakiyita kiziba abantu bagenda ne bakirambula n'endabye n'ekira kiri eyo mu Yukwe district wansi eyo bakiyita kiziba lwakuba basamize bakiwamba bakolerayo emikolo basamira n'ebigenderako nengera empuku anange kansubira nti no pinga okwata ekintu ekyo tambuza vidiyo yinga nkulaba ali kukwata Daniyo abaana ba expo balage ejjinja balage empuku ebinyonyi bibuuka bulabe Dani bugobene kamera yeah bukomyewo enswasa erirudawa eyengedde ebuze laba ebinyonyi bibeera eno byo ne binyumirwa Uganda banaffe tuli kulambula tuli waweeru ya ayikutte bulungi nnyo laba empuku akati eyo si ntukulu yiyo kikyo wekikayo kitulaba kikyawe tekiyinza tugoberera kiringa kinyonyi ogutwe bagiyita batya ota eŋŋonge enswaswa ye water lizard monitor nkufuna bwe mutenda kuzimba kati mulabe ejjinja Katonda lye yazimba ekyazi luva okwaya buladi Wata bannayuganda be balambula. Bali kulaba. Dani tutunuzeeko kamera tuli bannayuganda. Naffe tukwateko tuli eno tukirinze ne ba big boys ne ba big girls nasowodde Dani eno ne mami. Mami yamatizadde erinnya nze Sani Zayoni. Utuse. Ono ye mami Zayoni. Daddy Zayoni ye Pingu. Nze Sani Zayoni. Jaja Zayoni. Tala Zayoni. Senga Zayoni. Oli pilot Zayoni. Kazoba. Ojirege kati fena tuli mu Zayoni. Kintu kya Zayoni. Zayoni yawambye. Yes. Sura mpya. Zayoni. Fe tukirinze emirembe gye nnina blood. Kola bano sola nsowodde. Echi. Ojiraba yire njeru. Eyingide. Enyirira skin eringa ya kyennyanja. Tuli ku expo bana tulambula. Bw'obeera kuli ate eri okulambula. Teri ayomba na munne. Wawulidde yayomba. Fena tuli mu kwenjoyinga. Wawulidde yakuganja. Mami oyagala yita oko. Wawulidde wamma agambe njale muluma. Kwata mami eno nga atambula. Kwata mami wuno sala alina kuli ate atambula.
Mpozi wangambye life is not what age is just a number. Age is just a number. So mujamulambule. Oboli wa myaka emeka. Anti Rusa walampye equator nakiwalampa. Yangambye ali mu 70. 70 nawalampa. Wa 70. 70 plus. Ya amanyi g'olinyisiza equator gaga amaanyi. Mukama yampa. At 70. Okimanyi ffenna yatusooseeyo nga mutya. Ezo okulegera nga ali mitayimbwa gya equator kozaaya. Age is just a number. Banaye mujja mulambule abaana abavubuka. Age is not just a number. Age is just a number. Number. Ayayaya. Ate kye nalabye mami okimanyi network ekola. Osobola okukolera mu bavubuka ba TikTok. Osobola okubeera n'okuma omwoto n'okola live. N'olambuza abantu bo. Mukunja ne King Shiba muba musobola owanika ano omulongooti. Yes. King Shiba asooka ave mu bbuba aleete mukunja wano. Naffe abamwetaaga tuli bangi. Kasooka ave Dubai. Aha. Yes. Ebinyonyi ebimu biwugira mu mazzi biringamba tulaba kali. King Saha ye ate abeera kumpi. Atali wala nnyo. King Saha jangu. Jangu tukwetaaga. King Saha twatadde oluyimba olupya baluyita ebiseera mu lunoonyeeko. Waayagala ngo kaba kalinayitawo nga tumuyite eno. Embizi zebaka at the end. Ninga tezitanamu. Teziriko wadde ddala. Ye ebisolo bizisangewa. Ekyandibadde ng'ettaka ndooza ekalimbo w'ebinyonyi. Ate baŋŋambe embuzi lya mulye. Zirya mulye. Sona beni mulya biki ebi? Kalimbo gundi ebinyonyi bireera ku mazzi. Binywa tuzzi. Nange njagala kutumira koye yansiima. Wakamuleta wano. Wakamutumira batayo kamera kwa. Toyiza butamuleetawo. Ogenda muleeta. Toyiza butamuleeta naawe. Teka kamera mami akogenda nabbi mukubira wano. Bikombola yamuleetawo wano. Mami wagala leeta eno yakusiima. Nga mwe temuliiko. Mujje mwekka nga muli mu mirembe gyammwe. Mujje mukiiringe n'ebinyonyi. Nze ngenda ayita muzeeyi Jembo w'Amankatabu. Okwetiribooza. Mbutuufu mwabali ku expo ndi ku lyato oyinza ogamba oba ali mu nnyumba kuba ndaba ensoola gy'asobodde. Ndi ku lyato akawewo kamfuwako. Agala bamunywanyi Joshi nti weerabira ne landlord yakubanja. Era kati wano toyinza kujjukira landlord. Muwe giri. Naye nga basebo kati ndooza tuwolesa olugendo lwaffe oluvaayo kati tuddayo ku Zion. Tugenda malira ku Zion tulambuleko Zion yaffe muddemu mugirabe we tuvudde be batutaddemu ssente olunaku lwaleero kati nawe wagala okulambula ogenda kwekwata mu mami Zion tumulina ano kabejja yennyini. Ennaku zino babayita bakabuto kiboosire. Tumulina ndi wano ku kidonza amulina omugaga nze amulina. So ng'okisusiza. Ate nagamba kimuna ebino byonna gwabikoze. So Bannayuganda ndowooza kino kibayita being patriotic. Patriotic si kugenda ku street n'okalakasa n'osulawo ekipiira. Osobola okubeera patriotic ng'okola ku bintu ebigatta ku industry ez'enjawulo. Kati transport ogigaseeko. Era tugendera kukolayo tuwa y'ekalangala. Waliwo n'ekizinga ekirala kye tujja okugendako okuva e Kasenyi kitwala essaawa 2 n'ekitundu. Ezo tuwa 2. Banaye waliwo Abaganda bange bali ebweru w'eggwanga mu Saudi Arabia mwaŋŋambye mwe mukomerawo beppa mugenda mabamba kati mugatteeko ne equator. Kati omuva ku equator mugatteeko ne buli mami gy'atutwala ali lweddo tubba tuusaayo nammwe. Mama Zion Kalangala, Mama Zion ekizinga kiri eyo. Wekwate ku Mama Zion, Sani Zion. Ate nga tuli ku Lake Victoria. Tutaayaya twetiriboosa. Mankatabu gennyini. Ejire ne life jacket ye, ejangu ne flaska ye ya chai. Oje onyumirwe. Kubbe yensamusaamu kye kinnuma. Ate ku myaka emirungi. Age is just a number. Okubawo nnyo simanyi lwaki obagige oba weekuutira kadingidi. Anti n'akadingidi nyiza okakuuta lwaki nedda. Enkulu terya. Erya oba enywa. Byombi.
Wali wagambye mu mpologoma nkadde tegera ekuleete tokyamya lugero abaganda bakambwe ni abo balinga abanafuya mwetegera ku kyolooni kuba buli omu alina okujjayo. Kyenjagala age is just a number. Mulimu abantu abakuze ba senior citizen bwe tubayita ng'alina ssente ze naye nga tamanyi kyazikolera. Ajje eri abagenda mu magbaala eyo ne babawoganiza. Ajje obulamu abulire ku nyanja. Ate bwe tunaava ku nyanja tujja gendako ku lukalu tutandike okulambulako mu forests. Tutandike okugenda eyo Kibaale wa byonna nga biyise mu Maama Zion. Bagiyita Zion new chapter. Bane tuli mu lugendo lwaffe. Omusoga akoba suula mpyaka. Basi tuli ku lugendo lwaffe tukyatinnatina gwebeerako. Nyabo olugendo lwaffe nga twalutandikidde wano era tulumaliriza olugendo okulambula equator esangibwa mu mazzi ga Entebbe oba Victoria. Abalambuzi bannange mami kulikayo. Nange nvuddeyo namwe mukulikeeyo. Olugendo lubadde lutya? Olugendo lubadde lulungi, twafunyemu okusomoozebwa mu kusooka ng'enkuba etonnya. Naye lubadde lulungi. Akasana kaakano kavuddeyo. Kulikirayo ddala. Otukoze bulungi nnyo. Mwebale kusiima nammwe mwebalire ddala. N'abalabi baffe tubeebaza. Bana tetuveeyo ku gundi. Balaka bo bakyayagala. Mr. Ramazan atuvuze soko odduke. Musiraamu. Soko ojje gwe kennyini mami alina akalabo ko kayagala okwana eno. Oba nange mpayo dika reflector nkolenga program nga ndi mu Zion. Ka reflector kano sebo webale kutuvuga bulungi n'enkolagana gye tutandise era nzikiriza nti omulimu Mr. Ramazan gwakoze agenda tutambuza bulungi abalambuzi baffe Zion Camp tufunyeyo mukwano gwaffe. Muvuzi atamanyi bulungi yonna gye tuba tulambuza ndoza mumulozezzaako wali watuwadde sebo tukuyisiza tutya. Temumpisizzaawo bisebo. Munayogera ki? Mukkiriza kye mukoledde ate nammwe n'ensiima bulungi kubanga mwekontrolinze ne munyumirwa buli kimu ne tutambula bulungi. Mami akwadde ka reflector. Endagiriro yaffe yonna eri wano ku Zion Camp. Essimu ziizo. Essimu ziizo ziri kuno esoko lireko mami katini. Essimu ze zino sebakaako kambala. Mami kulikayo. Tuvuddeyo sebo. Olugendo lubadde lutya? Olugendo lubadde lusuufu nnyo. Mu bulamu bwange kino sikirabangako. Kati n'okulya ne bwesirya. Kuba kibadde kisufu okutuuka ku equator mu mazzi. Mami mugambe nina okulya. Nebaza mami waffe, mami Zion, Mama Zion, Catherine Mukiibi, Mukisa, Mukama amubyasinga okuta. Kwa kyatukoledde olwaleero ekyokumazzi equator n'enkoola bannayuganda mwenna mujje mujoyininge Zion Camp tubatambuze era tubalambuze mulabe Uganda yaffe. Deja Zion. Amina. Isukayo. Welcome back. Nkomyewo. Olugendo lubadde lutya? Bulungi nnyo lubadde. Totya amazzi. N'akamu. Era mbadde neesunga okuwugamu. Obadde oyagala okugendamu? Ya. Wayigirawo owuga? Nayigira kuno mu Kampala. Ku myaka ag'emeka? Nga ndi muto nga sinzaala. Kulika equator ogirabye otya? Fantastic. Walungi nnyo walungi ddala. Kiki kyoyinza okugamba bannayuganda batagirabangako? Banaye mujje mulabe ensi Uganda, mujje mulabe equator, mulabe ebinyonyi, mulabe byonna. Kulikirayo nnyo ddala. Kale sebo webalire ddala. Jajja ono yaga situkwakakanye kansooka ono Saalongo kyekiganyi kulikirayo nnyo ddala. Nvuyiddeyo ddala nnyo. Ofunye ebyokunyumya sooka ebyokunyumya. Equator ey'okumazzi naye sigirabanga nga mpulire naye babaire ngirabye nennyumirwa. Mami Zion awawa. Mami Zion ye simanyi Mukama amuwa omukisa kuba simanyi kyenyinza kale kumuwa nsanyuse nnyo. Jajja embeera ebadde etya? Otwaza obuvumu bagambye gwamenye likodi gwe yasoose olinnya ku equator. Ffenna abavubuka envuumuulo twatidde obuvumu wabugyewa. Emyaka 7 n'agirinnye. Obuvumu wabugyewa oba gw'ogamba byoliddeko bimala ensonga ekuweredde okulinnyayo. Nnenyera Kirimanjaro ekyo kitono. Kulikirayo nnyo ddala.
Kale basabo ne banyabo bwetyo bwe tugadde olunaku lwaleero tulambudde equator esangibwa mu mazzi eri ku Lake Victoria district ebeera ya Ntebe. Olugendo lwawagiddwa bannaffe aba Zion Camp, so mujje mubettanire namba zaabwe ziri awo mubakyalireko. Osobola ogenda n'olyayo ekyokulya ng'ozze okulambula, balina ebisulo ebirungi bye bataddemu omulembe ne tutambula nga tuli basufu nnyo. So weekumire ku expose kyeyalinga buli omu kamuwe, ndooza kanjijemu gundi eno era katekola ku lukalu. Osobola ovuga boda ndoza kanzijemu basebo ne banyabo esigale wano naye nga Mukama batukumire mujje mulambule ate Mami Zion atusuubuza tukyalambula wangi nnyo kulwa Katonda n'ensi yange. xpotv to the world.